Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamura programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Process. We were in your civil, we were in the Bigamu Bajo, Diabio, and I vote them with young couple. Kati Njakusaba, President Wafe, or NPA, as to Kemukatono, I just way of the Gambo Bie, I used to be worried. Tunamala President. Okujja kuddako okufuna ndowooza z'Abaganda baffe bonna abali wano. Ate buli muntu okkirizibwa okubuuza ekibuuzo kyeyagala okubuuza. Singa oba obuuza ekibuuzo nga tekityoboola. Tutegereganye? Weebale nnyo. Sir President. Wano munda wabulungi oba neyongerako maaso. Wamala. Nze anaagaana nga be bakama bange. Nsanyuse nnyo okubalaba wano olunaku lwa leero. Amannya bampita Abe Musinguzi. Bompita Abitex oba tolina musango onagozizza. Ate nga nze President w'aba promota begattira mu kibiina kya NPA. Kinaalisabye buli muntu akigatteko tutambuze ensonga yaffe mu maaso olw'ensonga tulina goolo ey'emu. Ensonga etuyisizza bano lwaleero ya kuyiiya butya bwe tugenda okukola omulimu gwaffe tukole amagoba ge twakolanga edda. Edda wakwatanga Kafeero ne Sebata n'ogende Nakivuuma bino abijjukira n'oyita abantu ne bava e Nakaseke ne bava e Luweero ne bajjira mu bbaasi ne bajjula ekisaawe ng'otaddemu millions 2 n'ofuna omutwalo gumu ku 15,000 n'ofuna millions 5 ze millions 25 amagoba nodda waka nga osanyuse. Kati essaawa zino tekikyasoboka. Ogenda okulanga Kamiliyoni e Nakivubo nga yabaddeyo Nakaseke wiiki ewedde. Ogenda okulanga nga Spice yabaddeyo e Luweero. Kitegeeza nti Luweero tagenda kukola ki? Kaakati olugendo lw'okuteekateeka ebivulo kkirizo bagaana lwakyuse. Ebiseera ebyo bwe twateekerateekera nga tulina leediyo 2 ne TV emu. Ne kaakati tulina TV 2, tulina leediyo 7, tulina social media. Oba otambula nga otadde ku TV emu ogenda okulaba wali nga ate waliwo TV ndala nga kitegeeza nti olina okulanga. Kuba tetumanyi kireeta bantu. Ensonga lwaki tukuba posta n'olanga leediyo n'olanga TV n'okola drive n'okubira sendi n'omugamba njogereraako awo olw'okuba tetumanyi kireeta bantu. Ensonga lwaki tuteekamu nnyo okulaba nti abantu bategeera twakati gwe mulembe oguliko. Twabadde tukyali ku lutalo lw'abayimbi abakusaba millions 2 nga ffe tulowooza nti akusaba millions 2 ye baafuna ekibiina kye ne yeekolera afuna 3. Kati gwe bw'ogendayo okumupangisa akugamba nze benneekolera nfuna 3 kati ate gwe bw'ompangisa lwaki onsaba 2. Naye twagenze okukiraba nga abayimbi abasinga obungi si gwe mulama n'okusigwa abayimbi nenja bajjabuliramu ebituleetera loosi. Twagenze okukyetegereza nga abayimbi abasinga akusaba millions 3 naye baabeera mu kibiina kye ab'omu tafisa badde emitwalo 10. Netugamba nti kino kitukola tekituufu. Bw'obanga bw'obeera mu kibiina kyo tugeze yiga ne Kawere Midde Gita Singers. Bw'otambula e Masaka Ntinda bweyogerere tosobola kufissa mitwalo 10 n'ogiteeka mu nsawo. Naye ate benzijja okukupangisa lwaki oŋŋamba akakadde gwe kootafissa. Kyekiri Bajjo kye yayogerako nti waliwo abayimbi abamu nga yalina okukuwa ssente omuteeke ku stage ayimbe. Abantu ne bakifunanga ekyokugirega. Si kyali kyakugerega. Abayimbi temubamanyi abalina ebibiina byabwe nga tebikyaliwo. Mwe mulowooza amagoba bagatya nti amagoba gaabasukkako bungi ne babisitoopinga. Kitegeeza ki? Nti baali tebakyayingiza magoba. Naye ate promota akeera ku makya n'ateeka ku posta abayimbi 76 oba abayimbi 4 tugeze ne munkuka n'abayimbi 3 n'abadde ku Freedom City n'abadde n'abayimbi 19
naye tiwali eyavuddewo ng'abanja bonna bonna bafunye ssente. Naye nga mu bonna bwe twawadde ssente owakakadde yali akozeeko ekibiina n'atadda wakawadde $5,000. Ntegeeza ki nti tulina ebizibu bingi ebitugana okufuna ssente, ensonga lwaki tuzze wano. Tulina media nyingi zitujjako ssente nyingi, tulina abayimbi, tulina poliisi, twabadde tukyali awo ate revenue nejja. Bwe tuba nga tubadde tufuna loosi nga revenue tennajja ekugamba nti eyagala 18%. Jacob omutuuze baagenda ne yeewola $6,000 oba Mike Mukaya yapangisa Spice Diana ali mu maziga kati, kitegeeza nti interest eyo olina okuzzaamu interest. Naye revenue ekugamba nti ezo ssente njagalako 18%, tombuulira birala. Tugamba tutya? Fenno tubadde tulowooza nti revenue authority nga tonnaba kujja kusolooza ssente mu music industry naddala bapromota, sooka obasomese nga tonnaba kukola ki, nga tonnaba kubajjako 18%. Saagala kulimba nange VAT ebbanga lyetegekedde ebivulu nange sigitegeera. Kati bwe mba sigitegeera ate promota oli omuntu agenda kwitegeera ati. Omwami Bala Mubalugahale ali ludda wa? Bala Mubalugahale azze wano ng'omwogezi wa revenue authority. Nze nno mbadde mutegeeza njogera nga nze naye ng'okusalawo kwamwe kugenda kuva eri mmwe. Nze mbadde nteesa tusooke tusitopingemuko okuteekateeka ebivulu okumala akabanga ka myezi oba ng'ebiri nga bwe twogera ne revenue ne poliisi ne KCCA tulyoke tuveeyo n'eddoboozi limu. Essaawa zino omwana natesitese ejjo ku Freedom City kivule kyavuddemu ebizibu. Nasaasaanyizza mu bayimbi $62,000. Teri muyimbi yampadde lisiiti. Revenue yampise eri mu kutucunya. Owenkuuka taliyo wano ne bamucunya baagala nakuggalawo akawunti ze balina n'okuba nga baziggadde kati. Owa Keti event owa Winnie Nwagi ndowooza yakakimala kati. Naye jjo bwe twafunyeyo meeting ne executive ne mbagamba revenue musooke musitopinga okubanja abapromota ssente enkadde zonna, musooke mubatendeke. Era baawuliriza bulungi nnyo, tewali n'omu yazze mu kutukubira ssimu. Ono Bajjo y'omu ku basinze okusalwa ndowooza omwaka guno. Era kyova olaba nga yavaayo n'akozesa olulimi ffe tetulukkiririzaamu, naye bwali bulumi. Bwali bulumi. Oyo musajja oyo mujja musangako olumu ng'afidde mu buliri olw'amabanja g'endongo. Baamuyise ku revenue nga essaawa zino abanjibwa millions nga 2.5. Naye revenue gye yabadde yamugambye wadde obanjibwa 2.5 naye wakiri tuweeyo millions nga 3. Oyo n'atulika n'akaaba mu ofiisi ya revenue. Bino si byalwali. Be navuddeyo ne mbagamba nti musitopinge buli gwe mubanja. Baalaze nti bampuliriza. Era tuzze wano okubagamba nti nze badde nteesa kirowoozo kyange. Revenue okusoloza abantu omusolo ng'obasoloza ebintu bye batategeera. Sooka ositopinge osooke bayitemu basooke bategere kiki bagenda okusasula. Nabadde ne millions nasudde abayimbi $62,000 nga nsiina lisiiti n'emu. Nabadde nyina lisiiti ebivulu 2 nakoze $10,000 nateekamu $18,000 naye nga nyina lisiiti 3. Nadde nyina lisiiti y'ekifo Freedom City, nyina lisiiti ya Ilo Beach, lisiiti endala ey'okubasasulira fireworks waabwe, lisiiti 3. Naye nga bo bali bagamba twagala sport. Nze sirabanga ku lisiiti ya sport wa baana sigirabangako. Elephant sirabanga nateekayo baana sirabanga ku lisiiti ye. Abo revenue bayite etutuuze esooke etutendeke eryoke tatiko tusoloza omusolo nga tumanyi kye tusasula. Simanyi oba nteesezza bubi. Ebyo ebigambo byange. Ekunaawe okusalawo kwammwe ze badde nteesa endongo tugiggalewo tuddemu okukola ku Easter one Easter Monday. CBS FM.